Zari the boss lady ne Shakib oba Mr. Rutaya kawedde mudda era essaawa eno etwogerera Miranga Nabiwoowe ate Rema Namakula ne mwami we Hamza Sebunya beeyongedde okubanga ate balumya abayaaye ng'enjogera w'ensangi zino bweri ate omukyala omwami Edrisa Musoza aka Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutolo ate bo ogwabe bagutadde nabo ku next level bijje nnyo byonna bingenda okubanga nkutuusaako masaawo yassa nkugamba kimu nti oli ku NCK-TV era wobanga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga ringinga that notification bell sharing liking sako n'okubanga oba oliawo oleka komenti yo byonna tubitunuulire biki ebigenda mu maaso abaana beeyongedde okubanga beeraga amapenzi yes mwe abaali bagamba nti munnange mbu it will end in tears munnange mbu biganye era mbu tekijja kutambula nga mmwe bwe mwali mukirowooza katutandikire ddala ne mwami Rutaya wamu ne mukyala we Zari the boss lady bano nno ebiri South Africa byo si birungi nakamu kino kyaddiridde omukulu Diamond Platinum okugenda South Africa nga Shakibu talina kyakimanyiko oba mwami Rutaya nga talina kyakimanyiko jjukira gabadde mazaalibwa ga muwala waabwe Latif Katimbu Diamond ne yeesitula nava Tanzania nga womanyi omuntu agenda ajaguza amazaalibwa ga muwala we naye ye mbu nannyini mukyala yabadde talina kyakimanyiko kino kye kyamutabudde katusooke tulake Diamond nga alandinga mu South Africa. You liked him. Hello. She said, what she said. Oyo ye mukulu Diamond Platinumz ng'alandinga e South Africa. Jukira muwala we abaana be babeera ne mama waabwe South Africa ate bingi mazaalibwa g'omuwala we oyo gwasinga okwagala Tifa ye muwala yekka gwayina so munnange abo bwatyo ng'ayingirawo mu kuyingira mbo Zali ayagamba yabadde takitegeddeeko era mbu yabadde takimanyi owange mwami Rutaya kyamukoze bubi nnyo munnange nga wenkugambye kino kyatabudde Shakibu n'ava mu mbeera era n'abuuza Zari kijja kitya nga Diamond abadde ajja South Africa n'otaŋŋamba nako nti ajja munnange nga mumanyi abakyala Zari yatawuse n'agamba nti era mwami Rutaya alina okuba nga yeetereza kansooke nkulage. Diamond Platinumz, wallahi billahi talai, didn't tell me he's coming to South Africa. There's my man, Shakib Rutaya, there's my man. He calls Okalachi, Olinani, Oliwa, you know those O. I swear, us Ugandans, we love the O. Oliwa, Olinani, Okalachi, Okomao, D, Hey, no, we do. Us Ugandans, we love that whole shit. Like the whole shit. Like Oliwa, Olinani, Okomao, Di, Olibichi, like oh. Like Tifali Mukubuza Tata way 1 2 3. Tewangambye Diamond agenda kuja. Bichi. Nemwa muna enze. Mbade simanyi Diamond agenda kuja. Ngakuya, why Semsajo? I'm like, I didn't even know he's coming. Wallahi billahi talai lado kunkwira nabana na desimayi nti Tifa we yakubide abantu abayina essimu ye mu nyumba like my sons namuwa amasimu my sons, all of them, and then I've got a step brother, I've got a niece, I've got my maid, I actually have 2 maids, and then I have an au pair. Like with my kids, I have 3 like assistants for my kids. So one of them, the mama password, and it's like, oh blah blah blah. And then my husband started tripping. One more this access code. Shut up. Can you just shut up, GT? And it's like, oh, one more the access code. Okay, I'm like, I don't even know. So
so Lutaya nagena on and then he's just saying yeah ochayagala tata wabanabo omuwadde simu no ingira no samuwadde simu naye obusibu wano etubeera. Let me tell you something about where we stay. You either enter with a fingerprint, you enter with a face recognition, or you enter with biometrics. I already said that. Or you enter with like a password or a passcode. So I literally need to put in like so and so is coming to see me from Kusawanya mpaka Kusamkaga. Nentekam details zo, nesimu yo ne ID number, nebitekam. Bange ye teyabikiriza. Era wamuyise, gwa muyise nze sategedensha tatifa agenda na kujano. When I woke up in the morning, I'm like, oh, it's our daughter's birthday, like, she wants this, like, he sent me money. I don't want to lie. Let me tell you something, like, I don't want to fucking lie. Anything that involves his kids, when I want money, he sends it. Katia, where is that sentence a birthday? So then I told Latifa, like, oh, Papa sent money for your birthday and he sent this much, you can spend this much, you can do ABCD with this much. Like, he sent money. One thing for sure, wallahi billahi, nembuza eno live, musa anokubuza Diamond. Wallahi billahi nze teyangambye kombo agenda kuja. Naye yampereza sente. Muwala wange alina birthday, ayagala kino na kino. Sentence kuwereza yampereza sent. And then he's like, oh, you and your baby daddy. I'm like, yeah, but me and my baby daddy, what did we do? Like, it's a motherfucking birthday and it's his kids and then I am the mother, okay? It's his kids. Hashtag his kids. Hashtag I am their mother. So it's not like tugenda kutula walinga twetunulidde mutwenyigidde no. Mune msaya bamuwereza code nze simanyi kuba mu nyumba muno. I've got my nephews, I've got my stepbrother, abayina essimu ze n'abaana bonna okuva ku kakonga kunga waliwo ekibaddewo oba ne mukeera ku makya emotoka enkubi oba ki nga sobola kwogera eno essimu gye musobola okukeera ku makya ne mukuba era we mugikuba eno essimu ngenda kufuna obujanjabi bajja kuntwala mu ddwaliro ez'ebbeeyi bajja kunkola bino ne bankola biri nabawa essimu ezo kati naye talina buzibu kukeera ku makya nanga ngenda kubira Rafael mugambe mumpe password eyingira ewamwe. Okay. Aruna. Fast forward, my husband is out here. Oh, you and your baby daddy. Oh, blah, blah. I'm like, oh, me and my. What did I do? Ne Haruna, Olaga. When my sister, I'm not going in. Trust me. Mune. So it became a whole big story, like right now. I'm sorry that I have to do. JT, can you please just, I don't know again. Byebyo munnange ebigenda mu maaso naye bambi olaba omukyala nga Zari avaayo ku explaining ekyo kiba kitegeeza ayagala nnyo omwami we Shakibu Lutaaya ayagala nnyo omwami Lutaaya singa abadde tamwagala oba oli teyandibadde avaayo kubanga akola ki explaining ekyabaddewo. So kino kitegeeza nti Lutaaya abeere mugumu omukyala amwagala naye Abannayuganda bakombye ku paasi bagamba nti baagala kulwanirirako Shakibu mbu Omutanzania taddamu nababbako omukyala bino baana mmwe tusabe nnyo Omutanzania taddamu n'atubbako omukazi. Omutanzania yanditubbako omukazi ejjo baawoniize Shakibu ne bamugamba weetereze Mr. Lutaaya weetereze mugambe nti ye munnange olunaku lwajjo nga wabeerayo birthday y'omuwala Tifa jukira tata wa mwagala nnyo Diamond ayagala nnyo Tifa okufa bufi era Tifa wafuna akazibu yadduka misinde munnange wabaddeyo birthday omusajja nga agenda atuuka ku birthday nga ne Zali takimanyiiko Zali bwagamba sikakasoba yabadde takimanyiiko kati munaye we yatuuse ku birthday abeerawo abantu bonna bamwekanze waliyo eyamuinvitinze ewaka bwe kigambibwa. Mr. Lutaaya nga akubira Zali simu ng'atandika kwekalakasa why Diamond at home akola kyewaka
Mbanti buli watuuka babeera mu comparenting anti obimanya ebintu by'okuza abaana abazadde bayawukana bagiyita comparenting. Shakibu ng'ali eri onaze eno ku comparentinga maama Shakibu ng'atandika kwekalakaasa omukazi nga yeewuzaako zza lyamugamba sinze yamuyise nze nalekerawo okugera ne Diamond I don't talk with it munange sinze yamuyise abeewaka Diamond namuwa amasimu g'ewaka zali agamba yawa Diamond amasimu g'ewaka ag'abantu ayinawo kazini we yamuwa ennamba ya kazini we ayinawo kazini brother namuwa ennamba z'abakozi abali ewaka we yamuwa ennamba z'abakozi kati alabika mweyayitidde mu kuba okutuuka ewa Zali security y'amaanyi balina okuteeka face recognition yo face yo mu luggi lwa facial recognition balina okuteeka mu either fingerprint oba ne bakuwa kodi kati ate Zali agamba ye yayita mikwano gye gyokka naye yabadde awo surprisingire nga Diamond at the party nange ne batandika comparenting nga video emuzirabaawo munange nga bacomparenting munange mukulu Lutaya nga bimugwako omanyi buli omu aba ne kali lugambo we kati mukulu Lutaya alabika ayina omuntu yabadde amutegeezaako nti oli eyo home they are comparenting naye nze nange ng'omuntu bano abantu bansukkako buli we bacomparenting bakisussaamu they be hugging it kyokka mukulu Lutaya kankubuulire gano kankwegabwa omukazi atayina mwana mu maka ab'ekika tebamuwa kitiibwa ne bbaawe kennyini abatamuwa kitiibwa maswadira hawula muzaale mugambe nti ye zaala ofune ekitiibwa gundi munange gundi Zali byamususeeko yakoze video yabadde ku live n'agamba bannayi nze Lutaya yeekalakaasa nnyo yeetereeze bw'oteetereeza byebyo munnaffe ate nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire amabi agava ku lw'Emityana baasi ey'ekika kya Linki etomedde omukyala n'afiira omukyala ono kigambibwa nti abadde ku bodaboda nga bamuvuga oba yabadde avuga oba babadde bamuvuga abadde musaabaze ku bodaboda kyentegeddeko bwetyo ebbaasi n'ebasaabala n'afiirawo kitalo nnyo era kitalo ddala tusabira ab'enganda n'emikwano ate era ne tweyongera okuba nga tusabira omwoyo gw'omugenzi nti Mukama akuwa ekiwumulo ekirungi nga tuvuddeko etudde ku mukwano gwa Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya bali bulala enjogera ekindeko ekimikwano gyange bano baatugambye nti bino bimwawozanga mbuyitiru ending tears mbubo beeyongera kuba strong era mbubo mwe temumanyi mbu kye bayita omukyalo okwekumira mu bufumbo Rema bagamba nti temumanyi lwaki yeekumidde mu bufumbo mbu kye yanoonyanga yakifuna era bano bali bulala balabiddwako nga bonna beesaze obujaze obw'amaniyu omukyala Rema yabadde mu ka blue tuli ng'ali mu ka red naye bambi ebyembi omupiira bambi tebasobodde kubanga baguwangula ogwa Community Shield kasooke kulageko omukwano mungi gwe balina baby I can die for your sake mukwano gwo gujuzaleke wabamponya bali feke ekyo Rema Namakula waffe ne Dr. Hamza Ssebunya bagamba bajja balumya emitwe paka ate munnange nga tuvuddeko wa Rema Namakula Honorable Minister Honorable Fiona Nyamutoro wamu ne mukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo President Uganda National Musicians Federation nabo balabiddwako nga bali mu mukwano gw'ekimemete bano no babadde bavaako mu ddwaliro okubanga balambulako omukulu Tamale Mirundi Senior bibino Minisita waffe munnange nga beeyongedde okubanga batulaga amapenzi ne Eddie Kenzo era kati buli kimu bakikola ng'omwami n'omukyala life etambula bulungi tubagaliza birungi byereere bambi mugambo gwali mungi ogwatokomoka gye bakomuboogerera mujje mukomo okubanga ate mweyongera okubanga munyweza omukwano gwammwe nga tuvuddeko eyo waliwo omwami ate avudde mu mbeera n'atabukira omukulu Bobi Wine amulangidde nga walina ogutima ogukyamu
ng'omuntu omubi ennyo n'amutuuka n'omugamba nti oyo taliraba ggulu simanyi oba ki ekyabaddewo awe nze naawe naye ndowooza ye mu bigambo bye ajja kutunnyonnyola tubuulire lwaki akolima bw'atyo ye abange buzibu ki Waaye Bobi Wine bw'oliraba ku ggulu ku ssaawa y'enkomerero Allah akusaasire musajja gw'oli mubi. Bobi Wine oli mubi nga gyenkomeza tuwalipangidde mwana wa munno akireewo ne bamuteeka munda akireewo ekimubonyaabonya gwe na mazima nakwesiga ni musajja gw'oli muzibu nnyo nga gyenkomeza musajja n'opangira omwana wa munno omwana akubeereddewo buli kimu akikolera akuuma famire yo akuuma bakazi bo akola atya akuleetera bamalaaya b'oyagala akuleetera b'oyagala alaleeta abasiyazi bonna tayogera byamabyo n'otupanga omwana wa munno bamusiba afiire mu kkomera olw'obusente obutaliimu makulu olw'okuba sente bakwata akasente n'agulako akayumba ennansala gwobeera naye alina kubeera ng'abonaabona bubonyibunyi niye munsi eyalingire vidiyo netuuke ku babbi munsi eyalingire vidiyo netuuke ku mukazi wa akireewo muntu eyalingire vidiyo etuuke ku baana ba nuupu abo abeeyita bafutu soldiers abaana babanno bali munda eyo babonaabona gw'oli eyo oniigiinye ne mukazi wo mulya bifettefette mukola buli kimu naye basajja era naye nga ndowooza ffenna tukimanyi nti oyo propaganda tosobola kwata ate bodyguard wo n'omuteeka muki n'ebyo tuzze tubiraba almost abanjuyi ebbiri ng'oli ateekawo kino ono n'ateekawo kino ono n'ateekawo kino naye oyo omwami oba mujjukira bulungi omwami oyo oba muyitaani oba amanya ngeerabidde naye twamulabako yoyo omwami eyakola kacyankalanya oba kajagalalo mu kuziika Jakana Nadduli eri eruweero oba mujjukira bulungi eyajja n'ateekawo akasasamalo okukkakkana abaana nga bamuyisizaamu empi ate bwe baamuyisaamu empi oluvannyuma n'avaayo n'akaaba n'agamba nti gavumenti teyamufaako oba ndowooza yali agenze kukola ng'akola katemba ng'alowooza nti oba oliyawo wajja kubaawo yakaaba nnyo oluvannyuma gavumenti teyanfaako era abaana abankuba ne basigala nga bayinaayina ebintu byaliwo bityo ye mwami yennyini oyo kennyini kati yavaayo kubanga ayogera eby'ensimatu abange bingi nnyo bye tulina nnaku olwaleero bye tugenda okuba nga tukutuusaako era nga tulina okuba nga ate tujja kuba nga tuddayo eri ku gurawundi munnange ekiteezi bingi ebigenda mu maaso bannange tweyongere nnyo okuba nga ate tusabira abantu baffe abo abasimaatuseewo bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako mu maaso awo ebivaayo amawulire si malungi yadde n'akamu tegawoomya matama twafiiriddwa namungi w'omuntu abaana abasimaatiseewo tebalina wakulaga tebalina bamaama tebalina bataata babadde bakeddedde okukola abo be basimaatuse naye nga tebasigazizza yadde nakamu abamumanyumba ababadde basigaddemu mawulire si malungi bamaama ababadde bakedde okukola abaana babadde bakedde okusoma abasoma wikendi abo basimaatuse naye nga basimaatuse basigazizzaani ku nsi mukama yamanyi bagamba nti ebyensi bitwemalizaamu bwereere ebyensi bitwemalizaamu bwereere ate simbu byonna tubiraba era kyeva olaba abantu abamu balina eŋŋombo nti obala ekyo kyowulidde kubanga oba tomanyi olunaku olw'enkya lunaaba lutya mawulire mabi nnyo mawulire ga nnaku nnyo mawulire ga ntiisa era essaawa eno mu ggwanga Uganda mu butuufu ekyatutuuseeko otya n'okirojjo n'atandika otya onankinyumiza otya munno ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda ye abange omuntu akola atya omunaku wakufa amayumba gaseeseetuse amayumba gagweredde abantu ekisinga okuluma nti ne wabaawo abakyali balamu munda ekyo kye kisinga okuluma omuntu n'atuuka n'okkuba essimu n'agamba bannange mwendi naye ebbogo mulinzita naye nga n'ebikozesebwa okutimba mangu wansi eyo nti bamutuukeko nabyo nga munnange si birungi ekisinga okwasa ennaku nti abamu babadde nga balajjana bannange jangu mwendi mujje naye bagenda okusima okumutuukako ng'amaanyi gamuwedde bambi nga yafudde dda naye nga yabadde alajjana onogamba nti oba oliawo singa wabaddewo ebyamangu
nga oboolyawo basimatuse. Munnange nze naawe tweyongera okuba nga tusabira eggwanga lyaffe Uganda, tusabira abaganda baffe abafiiriddwako abaabwe, tusabira emyoyo gy'abagenzi. Mukama abenga giwo ekyomula ekirungi. Nja kuba nga mbaleetera ate ebirala ebifaayo mu maaso awo temuvaawo.